Uganda ekyokubiri simiki kitegeeza Civil Military Corporation enkwatagana ya UPDF n'omuntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo ffe yatuyimirizaawo kyova bwe tuba tutuuse ennaku luno bafuula Talisita tuwaayo kyetuyita Army Week eba wiiki nnamba nnaku lw'amagye ng'era omuntu bw'agenda ku mbaga ye n'okwanjula ategeeka n'ayita banne ku mukolo ogwo. Ensonga kitukoze olwaleero gyo twakola mu ddwaliro olwali tuli mu paaka ate n'abasirikale abalala bali mu katale tulongoosa emyala n'ebisigadde nga tetukolera wamu n'abantu ba bulijjo. N'eki kyozudde ku ground ku byobuyonjo? Gurawundi abantu baffe beetaaga okusomesebwa. Ekisooka okwagala ensi yaabwe nti akaveera kano bwakanywa bwakajjamu amazzi alina wasobola okukateeka obutono na ttaka. Bwe tuna mu paaka wano bwe tuli tukola nibo buveera abali bakyayongera okusuula we bakoze eki basanze. So ate nga akaveera bw'okakuŋŋaanya ate kayinza okuvaamu ekintu ekirala. Akatale kennyini we bakolera ku mwala ate obuveera babusuula muli. Oli najja n'ebisaaniiko ekibokisi bakitaddewo aba Central tubeeyanziza naye ate yo omuntu akyasuula ebisaaniiko wansi kubanga waliwo abanamuyolera. So ate nga kiri tekiriimu bisaaniiko. Kitegeeza twetaaga okusomesa abantu baffe. Bwaleeta ebisaaniiko nga tekijjudde ate era ayiwe muli bano basobole kujjawo bujja obuyonjo kikulu. Ngenze Honorable Tomusange Bill naza kiga kino kivuga ku district y'e Buyugwe. Ekisooka twegase wamu ne UPDF kujaguza olunaku lwabwe olwatalayo esiita nga tusazeewo tukole obulungi bwansi okwongera okulaga kino kye tukola buli omu kyalina okukola katonda batandika mulimu gwe kakasa nti bwokolera ki wayonjo. Ekyo nno kijja kuyamba ne bakasitoma abanajja basanyukire ki omulimu gwo. Naye nga njagala okwebaza bonna ba stakeholders abakkiriza tutambulire wamu nga bannalugazi. Kino kitundu kyaffe tulina okuba n'omutima ogwagala ekitundu kyaffe. Nti obuyonjo kutandikira wansi kutandika nabo. Ebifo ebyalowooza wali tulowooza nti ate byenyenyaza nnyo okutekoleyo n'abakulembeze bonna abali mu disitulikiti y'Ebuyugwe ne bannalugazi bonna. Bulijjo Talisita tukwata mu bifo ebyenjawulo n'enkoko ndyekodde nga tugikwata tugikuza kubanga tugijjukira nga tukola emirimu gye tuyita oba obuvunaanyizibwa tuyita obwa bulungi bwansi. Kakati olwayo tukwatidde Lugazi municipality naddala Lugazi Central. Olwekyo kindeese wano kwe kwegatta wamu ne bakulembeze bannange tulaga abantu betuweereza kubanga obukulembeze obuweereza era buvunaanyizibwa ate omukulembeze n'ekyokulabira olina kuba kyakulabirako. Olwekyo kituleese wano olwaleero okubeera ekyokulabirako naye n'okukola omulimu ku bantu baffe nga tukoza mu katale jjo ate omulimu gwabadde ku ddwaliro era tukoze katale ono ne tupaaka tulowooza nti mu bifo ebisingamu okubaamu omulimu guno ogw'okweyonja naye nga twaba okukiriza abantu baffe aba wansi ba bulijjo nti obuvunaanyizibwa obw'okweyonja oba obuyonjo bulina kutandika naawe. Nze Aisat Wamukatya Person Lugazi Central Vendors Association. Enkalo eno ndyagadde nnyo era nenyongera okwagala Mwami Museveni as President okubeera nga yajja mu buyinza ne tufuna n'akatale kano ke tweyagaliramu. Naye UPDF olunaku lwetuuseeko tujaganya nabo okubeera nga batulaze nti omuntu asaanidde okubeera atya mu buyonjo era asaanidde okubeera atya mu buli mbeera. Beebala otuyonja tujaganya nabo era tusaba abantu bonna bamugera
twagala tufa. naye obuyonjo nga buganye katale ate nga kuliko n'abalongoosa basasulwa. Abantu abaleeta obukyafu katale bava buli wamu kubanga gazi nnene ate buli omu asuula wano kasaaniiko ate emmotoka tulina emu ensonga lwaki tetukola egenda oluusi neefa ate neekola enakazadde ate neekola awalala kale nebanga eryemu tosobola kutubeera nga etuyonja buli ssaawa naye senga tufunayo katonda natusasula ntufunayo emmotoka nga bbiri obuyonjo kuba bujja kulabika mukama wange buli lunaku ne baba nga batuyambako naye kizibu abayeera bakola byayo nga bala kufuumuliza bantu singa bakikolako ng'obudde bukyayonjeza bulungi ye baliro kye bakoze kya mugaso nnyo singa nolola bakikulokolerako ba ne bateekayo abakisobola we batyo bakiteekamu amaanyi okusingako ku kanso bamubyekola abakola kati batono twetaaga okwongeramuko amaanyi tweyanza tweyanze busanyukizi kubanga munnaye okulaba nga amagye gegeera munnaye tekirabikalabika naye ate mwatubeeze bulungi bakirininga ate n'okusinga abakanso neyanziza